yakulembeddwamu ssentebe w'olukiiko olw'abeepiskopi mu ggwanga era nga ye musumba atwala essaza lya Kinda Mityana Dr. Joseph Anthony Zziwa. Dr. Joseph Anthony Zziwa era asibye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa okuteeka omukono ku tteeka erirwanyisa omukwano gw'ekivve lisobole okuluma abagwenyigiramu. Abonadde bagamba nti ate bannaddiini nga ffe twasookera ddala okwogera ku nsonga eyo ate nga n'omukulu wuyo yagamba nti bannaddiini bayogedde bulungi yakisembye. Awo nonze buli lukya ntemya nga ninda okulaba omukono guli nga asayininga ku papula akolenga bwe yakola mu 2013 kuba 2013 yassaako omukono ku tteeka eryali likoleddwa. Mmisa eno yeetabiddwamu minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki wamu ne minisita w'ettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga mu gavumenti eya wakati Judith Nabakooba. Oweekitiibwa Joseph Kawuki asomye obubaka bwa Ssaabasajja ate ye minisita Judith Nabakooba n'atangaza ku gavumenti weetuuse ku kulwanyisa ensonga z'omukwano gw'ekivve. Newankubadde ekisiibo kiwedde, tubasaba omutima ogw'okutusabira, okwesabira n'okusabira eggwanga lyaffe gweyongere bulijjo. Okuzuukira kwa Yesu Kristo kutwegombesa okusonyiwa abo bonna abasonyukira amazima n'okunyolwa kw'abantu baffe naddala abo abayayaanira eddembe, obumu n'okusosolebwa okw'engeri ez'enjawulo. Kyennyamiza nnyo buli lwe boogera ebisiyaga gye biri ne weesanga nti Mityana nayo bagisoma. Abasawo mu ddwaliro bw'otuukayo basobola okukubuulira ebigenda mu maaso naye nga buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti abavubuka tubatuuza. Ate bwe tuddako mu ssaza ly'e Masaka abakristu beeye mu bungi ku lutikko ekitovu okwetaba mu mmisa y'amazuukira ng'eno ekulembeddwamu omusumba w'essaza lino Bishop Serverus Jumba. Omusumba Jumba wano wasabidde abakkiriza okunyweza okukkiriza kwabwe era bongere okubunyisa enjiri ya Kristu. Katonda nga anaakola ekyewuunyo tomuwa tayimu, akikola mu budde bwe mu kifo ye waalonze ku bantu baasi. Kasita oli atandika okugaa nti jangu wano ekyewuunyo ku ssaawa 6 kigenda kubaawo ng'omanya nti ekyo kipange. Pokino Judy Muleke mu kwogera kwe yekkokkodde nnyo abantu abasussizza omulugube ne batuuka n'okunyagulula ebintu by'abawejjere. Abantu bangi batwala ebintu by'abantu ebitali byabwe, abantu abanaku nga bwe mumanyi amabaati tuwulira nti gaatwalibwa. Tusaba abantu abo beekube mu kifuba. Wabaddewo n'okusabira Ssaabasajja Kabaka Katonda ayongere okumukuuma era n'asaba abantu okujjumbira enteekateeka z'amazaalibwa ge. St. Jude Erukaya ne kyamuliibwa mu kitambiro kya mmisa eky'okukuza amazuukira ga Kristu, Reverend Father Ssekaliga Timothy ng'ayambibwako Reverend Father Kiganda Julius yakulembeddemu emmisa era abantu bakubiriziddwa okukozesa amazuukira ga Kristu okwezza obujja. Tuzuukire mu mitima nga tukyawa ebibi byaffe. Tuzuukire mu mitima nga tujjamu empisa embi zonna. Abakulembeze ab'enjawulo omubadde omubaka wa Kalungu East Francis Katabaazi ssaako ne munnamateeka Kayingo Ismail Semakula nabo beetabye mu mmisa y'amazuukira era basabye abantu okunywerera mu kukkiriza bwe batyo ne basaba n'abafumbo okutukuzanga obufumbo bwabwe. Kakati n'olwekyo ffenna mu bulamu bwaffe tulwane nnyo okubeera ne Yesu. Kubanga bwe tuba naye tulabika ng'ab'amaanyi naye y'abaatufuula ab'amaanyi. Weebuuza nti Kristo bw'abanga yatufiirira lwaki essaawa eno tukyalina ebisiyaga? Lwaki essaawa eno abantu bawulira batambuza ebisiyaga? Lwaki tukyalina ebigwe n'obulambuzi ku bannaffe? Lwaki tukyakola obulabe n'okutiŋŋana? Tweyambise omusamu n'obw'amazuukira ga Kristo twezza okujja. Ku Eklezia St. Paul esangibwe Wantoni mu kibuga ky'e Mukono mu kuyimba mmisa y'amazuukira ekitambiro kya mmisa kikulembeddwamu Father Everest Kateregga ng'asibye abakristu okukozesa amazuukira gano okulongoosa emibiri gyabwe kubanga abamu bagikozesa bubi okukakkana nga basobezza Katonda. Embeera y'emu ne mu disitulikiti y'e Lwengo abakkiriza beeye ku Eklezia eya St. Joseph Enkoni era Reverend Father Kateregga Stephen yakulembeddemu mmisa ey'amazuukira. Kati omuntu abalabye nga mujja wano n'alaba Eklezia eno nga bwejjudde
tayinza nakukkiriza nti kabwami kuliko amasaba amayitirivu ate nga n'abamu abagakolako yemmwe abali wano ne bakasitoma abagendayo yemmwe abasimbye emigongo mu ekereziya wano. Kansala wa KCCA Kiza Akim Saulo nga nzaalwa y'Erwengo eno gy'alagidde obwennyamivu olw'obubenje obweyongedde ennyo ensangi zino era n'asaba minisita y'emirimu n'ebyentambula Gino Edward Katumba Wamala okubaako kyakola okwetangira obubenje bw'oku nguudo. Kyetaagisa ki okujja okugula ebibanja ku bantu abali awo gavumenti n'egolola oluguudo n'ejjawo ekkoona eryo? Mu ngeri y'emu bwana mukulu w'ekereziya ya Mary Queen of Peace Erugazi akulembeddemu okuyimba misa y'amazuukira ga Kristo era ng'omusumba w'essaza ly'e Rugazi Christopher Kakooza asoomozezza abakristu okwefumitiza ku kubonabona kwa Yesu Kristo okutuusa lyakomererwa ku musaalaba.